Enjuba yeefaananyiriza ng'esenvula okutuuka ku musittale ogwayo era mu kiseera kino omusana gwememula mu bitundu by'eggwanga ebisinga. Tukwaniriza kwa lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ekikulu eky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde wano ku UBC TV. Nze Annette Nakimbugwe. Wezaawedde essaawa 3 ez'amakya ga leero nga enkuba etonnye emasindi ewezezza milimitaazi 9 ate y'omu Arua ng'ewezezza milimitaazi 4 n'obutundutundu 8. Ate eyatonye eggulu yo yawezezza milimitaazi 4 ate yo ettololo lwafuuyiridde. Bwetunula ku bifaananyi bya Ssemugenzi ebyakubiddwa ku Ssemazinga Africa biraga ng'omukuubo gw'enkuba gusinze kutuula nnyo mu bugwanjuba n'amasekkati aga Ssemazinga Africa wadde nga mu kitundu kyaffe yo gusaasaanye era nga kye kireeteddewo embeera y'obudde ey'ekiddedde awamu n'omusana ogwememula mu bitundu by'eggwanga ebisinga. Mu biseera eby'okumakya ebyo ebitundu ebiri ku nnyanja Nalubaale obudde bwabadde bwakiddedde era ng'omusana gwememula bitundu by'eggwanga ebisinga omwavudde ate okiddedde mu biseera eby'olweggulo mu bitundu ebyo ebiri mu masekkati mu buvanjuba ne mu bugwanjuba obw'eggwanga lyaffe era nga bitundu bitono ddala bifunyeeyo ko ku lufuuyirize. Embeera y'obudde nga bw'esuubira okubeera mu biseera eby'enkya ku makya tusuubira omusana okwaka nga bwegukuba kuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga nga mwotwalidde ebyo ebiri mu bugwanjuba obw'eggwanga lyaffe mu bukiikakkono okutuukira ddala mu bitundu ebyo eby'ekkalamujja mu buvanjuba obw'eggwanga lyaffe amasekkati ag'eggwanga lyaffe okuggyako ebyo ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale n'ebiri mu Arua awasuubirwa okubeerayo olufuuyirize. Mu biseera eby'olweggulo tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga ebbugumu ly'empewo erya waggulu tulisuubira okutuuka ku Celsius 26 e Kabale, 29 mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe ate mu bukiikakkono 29 y'omu Karamojjo omusana gusuubirwa okuwaka nga bwegukuba kubamu ne temperature okutuuka ku Celsius 3. Olw'ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nayo omusana gusuubirwa okwaka nga bwegukuba kubamu awamu n'amasekkati era nga temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 27 mu kibuga kyattu Kampala n'ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale. Bw'onootambulako okweyongera mu bibuga ebimu eby'oku Ssemazinga Africa nga Lagos ne Addis Ababa omusana gusuubirwa okwaka nga bwegukuba kubamu awamu n'olufuuyirize era nga temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 2 eyo mu Addis Ababa. Okweyongerayo mu nsi endala ez'emitala w'amayanja nga mu London, Moscow ne Dubai obudde busuubirwa okubeera ow'ekiddedde ate nga temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 24 mu kibuga London. Ate yo mu Washington omusana gusuubirwa okwememula ne temperature okutuuka ku Celsius 28. Weebale kubeera naffe era ng'oyagala okumanya ebisingako wano ku by'embeera z'obudde tutuukire ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe olwa UBC TV. Nze Annette Nakimbugwe, weeraba.